Now. Webale nnyo munnange Frederick Lugongo alaba tukyesere fayina n'amawulire ageesigika tuli butereevu nga tusinziira wano e Munyonyo Pacific Resort ng'eno nno we wategekeddwa akabaga k'Omugagga Godfrey Kirumira bagagga banne bamutegekedde akabaga ak'okumukulisa okubeera nti eggwanga lya Namibia lyamulonze okubeera ambasada waalyo wano mu ggwanga Uganda. Kyolaba wano twe namungi w'omuntu akuŋŋaanye agenda maaso n'okusanyukirako omugagga Omwamadi Kirumira bw'oba osobodde okwetegereza emmeza eno esooka ye mumyuka asooka owa Katikkiro ow'ekitiibwa Pulofeesa Agudde Akawase Kigongo ssaako n'abavudde baminisita abalala okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Abakungu mu gavumenti ya wakati nabo bazze bangi nnyo nga bakulembeddwamu minisita w'ebyamateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao ssaako n'abantu abalala bangi abantu abagwa mu kiti eky'abagagga kwagalana ssaako n'abalala bonna bazze wano e Munyonyo okusanyukirako Godfrey Kirumira eyalondeddwa okubeera ambasada w'eggwanga lya Namibia wano mu ggwanga. Njagala okutegeezaako nti bingi ebibadde wano era bwe baweetegereza omuyimbi oyo ali ku stage ye Awilo Longoma agenda maaso n'okusanyusaamu ku bakulu era embeera njagala okutegeezaako nti okubya ddala emisana ku ssaawa nga 11 ez'akawungeezi ebadde yasanyu ebitagambika abantu bangi nnyo abazze mu kifo kino okusanyukirako Godfrey Kirumira. Loozi osobola okwetegereza omuziki bali mu kukoona bali mu kunyumirwa abagagga bagenda maaso n'okunyumirwamu ebyokulya bibadde by'amaanyi nnyo ssaako n'ebyokunywa. Njagala nate tutambule mpolampola twegatte ku mugagga ono Omwamadi Godfrey Kirumira atubuulire awulira atya okuba nti atuuse ku kkula lino ery'okubeera nti alondeddwa nga ambasada w'eggwanga lya Namibia wano mu ggwanga Uganda. Njagala tutambule mpolampola atubuulire omukulu essanyu nga lingi. Mugambye Mukama ankoledde kyamagero bino byonna mbiriko lwa Mukama. Nebaza Katonda gwe nsinga okukulembeza yanfudde kyendi ng'abaana bange boogedde. Omuntu akulaba ku terefayina asuubire ki mu buweereza bwe mu kifo kino ekipya ky'olondeddwamu? Ekisooka nga Mukama ye mukulembeze wange nja kugezaako sijja kusuubiza gulunansi nyinza okusuubiza nga nimba naye munsabire. Tukimanyi bulungi nti oli munna bizinesi ku ludda olwo tusuubire ki era abakulaba basuubire ki mu buweereza bwo naddala ku sayidi era eya bizinesi? Anti kaakati bampadde ebitiibwa ebikwatagana n'okupromotinga bizinesi ate nga byensobola. Experience ya myaka 45 nga ndi mu bizinesi n'olwekyo nga Mukama ye mubeezi wange nja kugezaako okukola kyensobola okukulaakulanya ensi ebbiri. Tweyanzege oyo yambasada w'eggwanga erya Namibia wano mu ggwanga Uganda era ng'olunaku olwaleero njagala okutegeezaako nti embeera ya ssanyu nnyo mu kifo kino okusanyusibwamu kugenda mu maaso. Maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Nagginda abadde wano ssaako n'abaana ab'embuga abalangira n'abambejja bonna we bali wano. Bannabizinesi bangi okuva wano mu ggwanga Uganda ssaako n'ebweru waalyo bazze okusanyukirako omugagga Kirumira Godfrey eyalondeddwa okubeera ambasada wa eggwanga lya Namibia wano mu ggwanga Uganda. Bingi nnyo ebigenda okubeera wano tujja kuba nga tubikutuusako mawulire gaffe agagambuuze olunaku olw'enkya ku ssaawa emu ey'akawungeezi ssaako n'amawulire ageesigika byonna ebinaabyogeddwa mu kifo kino tujja kuba nga tubikuwa ka tugende mu maaso n'okulaba okusanyusibwamu nga bwe wali. Ronald Kitanda nkomyewo gy'oli Lugongo twongereyo n'amawulire ageesigika. Webale nnyo bali eddala Ronald Kitanda agenze n'okunsibula ng'omuziki gumututte. Weewaawo